ssanyu okwetoola ensi yonna n'embeebaza okuba nti mulemeddeko mwekuumidde ku mukutu UCRD Uganda Community Radio and Television Channel Germany. Ababuzaako simulala yenze amanyiddwa nga Bbaale Aloysius Ssabayeekera era nga nsinza mu kibuga Munich okubaweereza amawulire Eggulire essava liyingiddewo nga bulijjo. Eggulire essava erwaliro special nnyo. Eggulire essava ligenda kuba nga lyogera mukyala omu eyakukusibwa okuva mu Uganda n'atwaalibwa Saudi Arabia n'agenda ng'asuubira okuba nti agenda kufuna biyitirivu ebiri eyo ng'alinga agenda mu ggulu. Agenda tunyumiza obulamu bwe ng'eyo buli mu Saudi Arabia, ebizibu byafunye mu Saudi Arabia na byonna ebirungi ate byafunye mu Saudi Arabia. Omukyala yamanyiddwa nga Joy Mary Nagginda agenda tubuulira biki ebyamuwaliza okuva Uganda okuduka Uganda avaawo atubuulire obulamu bwe busanga muziza Abarabu. Tovaawo amannya ndi Bbaale Aloysius nteekera programu eno tovaawo era mu buli ngeri yita ku munno kanyirambawo mubala ogwo ekintu kitambule. Ndamumpulire abanoonya byakutwala, ndamumpulira oyo olwanoonya byakutwala. Nyabo ali ku ssimu amanya n'eddoboozi. Nagginda Joy nga nsinzidde okuva Saudi Arabia. Saudi Arabia, oli mu kibuga kye Saudi Arabia? Yeah. Ndi mu Sihat. Yeah. Oh, Nagginda tusanyiza okulaba, tusanyiza okuwulira naye nga kimbuuza. Nange nsanyiza okusansa. Nange nsanyiza okuwuliriza ssebo. Nyawo. Otuuka oti Saudi Arabia okuba nti Saudi Arabia gyogera Oluganda, obeera Saudi Arabia okolayo ki? Saudi Arabia nkolayo as a maid. I am as a maid. Nyawo. Yeah. Naye nga engeri gye najja Saudi Arabia najja nga nkukusibwa. Sajjira makubo matuufu. Tewajjira mu makubo matuufu. Twagala otunyumizeeko ki ekyakuwaliriza okuva e Uganda otuuke n'okutambulira mu makubo amakyamu okusobola okutuuka e Saudi Arabia? Ekyempaliriza olw'embeera y'e Uganda ate nalina ebyetaago nga nze byenjagala nga nze omwana omuwala ate nga ndaba embeera y'e Uganda tejja kunsobozesa kulaba nti ntuukiriza ebyetaago byange. Ensonga lwaki nasalawo ne ngamba kaneweeyo ngende eni Saudi Arabia njiye. Kati twagala okunyumizeemu olugendo, otambula otya okuva Uganda osobola okutuuka e Saudi Arabia? Yes, sebo. Watambula otya? Nkola ki saate? Watambula otya okusobola okutuuka e Saudi Arabia? Natambula wetwale nga nkyali e Uganda. Nnyabo. Waliwo emikwano gya muganda wange kubanga nali ekirooto kyange nga njagala kukolerako wabweru nga manyi nti life y'ebweru eri better. Kati mukwano gwa sister wange n'amugambako nti alina mikwano gye egitwala abantu ebweru. Kakati ne tubalaba ne batugamba nti byonna babikolerako ku ssente ntono just emitwalo 25. Otyo? Ne batandika twali abawala basatu. Ne batandika okuprocessinga ku bintu byaffe okutuusa we baatugamba nti visa zituuse twetegeke tugenda. Ne tugenda ekibuli for medical check-up. Ne batugamba amakubo gye tugenda okuyitira tugenda kusooka tulinye taxi. Otyo? Tutuuke e Busia. Mpulira? We tutuuka e Busia awo tusulewo. tugenda ate Nairobi. Okay.
era bwe twatuuka e Busia. Otyo? Hello. Alo nkulya bulungi? Yeah. Bwe twatuuka e Busia. Bwe twatuuka e Busia. Yeah. Bwe twatuuka e Busia ne tuvaamu. Ne tuvaamu owa bodaboda najja n'atunona. Otyo? Naye nga najja n'atunona ne tugende twaliko nga tula babiri okubuzaabuza nga ffenna twebisse ne tuyingirayo munda mu kasiisira nga twekwese tebaagala batulabe. Akasiisira kali Kenya? Kali Kenya eyo munda. Otyo? Kubanga twali twekweka ne tusangayo ne bannayuganda nze abalala. Aha. Kakati awo ne tuvaawo ne tugenda e Nairobi. Ne batwaniriza era ne tusulawo ne batugamba nti no gye tugenda walungi. Mpulira. Kubanga okumanya bano abantu bano bagezi batulimba. Ne batugamba e Saudi Arabia tewali mirimu mukozesa mashini. Tewali nnyo kintu kisobola kuddawo kukaluubiriza. So naffe bwetto ekyo kye twagenderako. Kanti okusala ekirimi abakubugamba ebyo bannayuganda bannakenya? Twatuuka eri bamanyi Oluganda. Bannayuganda nga tosobola kutegeera oba munnayuganda oba munnakenya kuba bamanyi Oluganda naye nga tutuuse eri tosobola kutegeera oba munnakenya oba munnayuganda naye nga boogera bulungi Oluganda. Okay, Baganda ekitegeeza. Otyo? Yeah, naye kati nga omanyi nti balina mikwano gyabwe okitegeera bannakenya be bakolagana nabo. Yeah. Kakati mutuuka e Kenya musula mutya? Musula mu bantu musula ludda musula e Nairobi? Yeah, we twatuuka e Nairobi twasula mu maka gagamu. Amaka ge twasulamu bo bannakenya. Ge twasulamu twali abawala bangi bakuŋŋaanirawo awo mwe basula ne balyoka bakeera ku makya ne balinnya gundi ne balinnya ennyonyi ne bagenda kubanga byeriraanyiganye ne airport si wala otambula obutambuzi ng'otusiya. Naye ekiro kyonna twasula nga batugamba temutya life eri nnungi gye mugenda mata na nyama tewaliyo bijanjaalo life eri okay. So naffe twasuubira ekyo kituufu. Otyo? Naye nga tetusuubira nti tusobola okufuna obuzibu bwonna. Sijja kukulimba mwami Aloysius. Nze nali mmanyi nti no bwe ntuuka eno life egenda kubeera nga ggulu nga I'm living like in heaven. Ekyo kye nali nsuubira kubanga ebigambo bye baatugamba baatubikkirirako nga batulimba bulimbi. Naye kale bo kye bafa kasita already babeera paid. Kitegeera babeera already paid. Kakati bo kasita balaba nti ssente zaabwe kasita bazifuna kiba kiwedde. Kakati mwe balina balimba basobole okutuukiriza bulungi omulimu gwabwe. Kati mulinnya mufuna mutya visas bazisa mu passport zammwe za Uganda oba? Twalina passports. Otyo? Eze Uganda bazituweera eno Kampala. Visa? Passports. Otyo? Ne buli kintu kyonna baabituweera eno Kampala twagenda byonna our documents. Otyo? Baabituweera eno Kampala. Kati ngolo ki ekibagaana okuyita entebe ku kisaawe? Wanje? Ngolo ki ekibagaana okuyita entebe ku kisaawe? Mwami Aloysius. Ennyama. Nga bw'omanyi nti bintu byali byakukusibwa kubanga entebe balaba kijja kubeera kizibu. E Nairobi kyangu okugenda. Tebalina nnyo restrictions. Kakati ate nga mumanyi nti batusmagolinze.
so kakati nga balaba otunayita Uganda kijja tukalubiza ate Nairobi wantu wangu nnyo okuyitawo okusinga Entebbe. Kati kumakyanga twetegeka tugenda. Ekitegeeza nti gavumenti ya Uganda efaayo okulaba nti abaana bayo tebakukusibwa kugenda bweru oba? Mbadde nkyakubuuza nti ekitegeeza gavumenti ya Uganda efaayo okulaba nti abaana ba Uganda tebakukusibwa kugenda bweru? Gavumenti ye tebibakwatako, tebafaayo nnyo. Kati ababatwala lwaki batya okubayisa Entebbe? Kakati mwami Aloysius kiri bwe kiti. Kati nga bw'oyinza okugamba nti gwe ogenda kubbira wano okitegeera oli abbire wano beewanyisiganye si buli lunaku nti olina kubbira mu kifo kimu olina kubbira mu kitundu kimu kubanga buli wabbira mu kitundu kimu bakukwata okitegeera. Kakati bawanyisiganya waliwo bamu abayita Entebbe abalala ne bayita Nairobi. Okitegeera kati bwe bato we bakola kubanga tolina kubbira wamu. Nairobi babaga nti muyitewo mutya? Nairobi bagamba mubeere nga muli very kwegamba nga muli sharp okitegeera. Tolaga nti tomanye olina okubeera nga oli mukalukalu. Kakati era we twatuuka Nairobi twali abawala bangi we twasinkana eyo. Nze Bannayugandans. Kakati nze omukisa ogwankwata nze nabayitako nagenda wano bwe bakeberera buli kimu passport everything nze ne mbayitako okitegeera. Naye kakati bannanga ate bo ne babakwata ne babazaayo ne bababuuza bababuuza lwaki temuyitidde Uganda ku airport okusinga okujja okuyitira eno okuyitira Nairobi lwaki muyitidde wammwe muyina ensi yammwe bannayuganda twabakoowa lwaki muyitire eno lwaki temuyitidde wammwe. Kati bano ba agents ne bawaayo akasente ne basooka ne bakola ki ne babakkiriza ne bayitayo babawaayo enguzi ne boogerezeganya ne bakkiriza ne bakola ki ne babayita kubanga abeera abalinzi ali eri paka we mulinnyo ennyonyi abeerawo ng'abalinda paka we mulinnyo ennyonyi n'alyoka akola ki addayo. Kakati n'alyoka avaayo. Kakati bannange era baali babakutte nga batandise n'okukaaba kyokka nga ennyonyi etuuse naye nga bambi beeraliikiridde manya wavuddeyo ewammwe osiibudde ate laba okitegeera. Naye kati Mukama n'ayamba ne bakkiriza ne tujja ne tugenda bamaze okulyako abo bamaze okulyako ne batukkiriza ne babakkiriza ne tutuuka ne tutambula kati we twali tujja nga tumanyi life nnungi kati tugenda okutuuka tulaba eddungu awo emitima gyaffe ojja omwagwe mwalabira eddungu oba mwakirabira mu nnyonyi? Anti nga tuli mu nnyonyi tutuuse Saudi Arabia tutandise okulaba eddungu kubanga ffe tuwe tumanyi mayumba kitegeera tumanyira tutandise okulaba eddungu awo emitima bannange ne batandika okweraliikirira ne bagamba bannange eno gye tulaga kakati abamu ne batandika ne bagamba nti kakati bannaye kati omuntu bw'afuna obuzibu addayo ati okira ngo emitima gitandise okweraliikirira kubanga tulaba ewantu si we wanyuma so wanyuma okulaba amaaso just tukusiza maaso okitegeera kakati bwe twatuuka ku airport in Saudi Arabia ne tulandinga mulandinga ku airport kyolo ogimanyi? Obula sigimanyi sijja kulimba kubanga kasita otuuka ku airport nga babasasula
tulina akayumba mwe tuyingirira ne tutuula omwo ba Philippines mwe fena tukuŋŋaanira awo otyo kakati ne bajja omu ku omu nga basoma nti gundi ne gundi nga balaga ekifaananyi ya kati wootegera nga beni bakutwala baba bamaze okugula ya kakati awo kakati nze bannange nze nabalekayo nze nabasooka nze nabalekayo ku airport ya nga balinda nze nabasooka okugenda ya nembalekayo ku airport kakati nze bakama bange ne bantwala ngenda okutuuka bannange waka we natuuka amaanyi ganzigweramu ddala nga ndaba ewantu wanene nnyo nga bw'omanya abaana naye kale neŋŋuma naye kati manya bali we twagenda baatugamba omwezi ogusooka tugubawe kubanga bwe batukolereddeko ebintu ate ffe nga tetumanyi nti olwedde baba basasudde olwedde balya gwakubiri twali tetumanyi kakati ne bagamba kino we tunaabawa bajja kutuyamba we bataatuwe we tutaabawe tebajja kutuyamba kakati nze omwezi gwange ogwasookera naweereza ssente naye ebintu byatuuka ne bikyuka life n'ekyuka nga emirimu gimpitiriddeko life yakyukira ddala emirimu gimpitiriddeko ate baleese omukadde omanyi bannayuganda tuli ku maketi batwagala nnyo ensonga lwaki batwagala nnyo tebatulondoola munnayuganda afa ng'ekiyenje ne basuula kasasiro tebalondoola naye ate okusinga abalala bano ba Philippines whatever babalondoola kubanga ensi zaabwe ziri strict ku bantu baabwe. Uganda yotefaayo bannayuganda nzi banage Africans bannagana tebalondoola yensonga lwaki batwagala nnyo ate era nga tukola life egenda enkaluubiriza ddala ebyaddala nze nga sikkirizibwa nakukwata ku musaala gwange nga lyeryeteeka ani akukwata lyeryeteeka nga bazisigaza oba nga bazisindika Uganda mu famire yange nga lyeryeteeka gye baŋŋamba bw'oba obagambye nga basindikayo naye omala beegayirira otyo nakola emyezi 8 nempulira nga nkooye mwami Aloysius omuntu atuuka okwetta mu butuufu nakakasa nze nawulira nga si kyayagala bulamu bwange n'ekyaye bambi naye nga ki mirimu giyitirivu saawa nyingi z'okola oba ekintu omuwalabu kuba kwegamba n'obuzibu kubanga abakazi tebaagala otuule omuwalabu okusanga ng'otudde kisobola okukussa olina kubanga ndogoyingi kubanga sente aba yagala obeere kubanga sente zaabwe aba akusasula yakugula yakugula kati sasula kakati obeeranga mashini ewakawe otyo nempulira nga obulamu bwange kale ekyokuba nti sikwata sente nali nkigumidde nga ngamba kale kasita zituuke mu famire yange sifaayo ye nga ne risiiti zituuka naye nga sikkiriza nakuba na simu otyo nga sikkirizibwa kuba na simu essimu okutuusa bwe nalwana ne mbagamba bannange nina okubeera n'essimu nga baŋŋamba nti bwe mba njagala kwogerako ne famire yange nina kugenda ne mbasaba essimu zaabwe ne njogerera ku ssimu yaabwe tekineetaagisa nze kuba n'essimu kubanga ge mateeka
Nennemerako kati oba laba nga nnemeddeko ne baŋŋamba tugenda kuwa ssimu naye nga si smartphone. Kano gye simu ya calling yokka ate sikubira abalala bokka nina kubira famire. Essimu nina gikwata ekiro nga mmaze emirimu gyange jjukira mmala ssaawa 6 ogw'ekiro. Nga watandise mmeka? Ntandika 11 ez'okumakya. N'omala 6 ogw'ekiro? Ogw'ekiro. Kambuzeemu ku bulamu bulya oyogera nabo olulimi ki abantu abo? Nayogera nabo baali basoma baali bamanyi oluzungu nga njogera nabo mu luzungu. Naye nga wabaawo time ebeeraawo nti mutulekawo munyumyeko oba mukole ki? Tewali time yakuddawo kunyumya, time eriwo onyumya na mirimu gyo. Otyo? Kakati ate ofamire muwali oba mwoli erimu bantu bangeri ki mwami na mukyala oba? Mwami n'omukyala n'abaana n'omukadde mwe nali nkolera. Abaana bali myaka emeka? Abaana omukulu yali myaka 13. Omulala 12, omulala 7, omulala emyaka 3. Naye nga bw'omanyi abaana beeri babakwata nga bambejja. Nkitegeera. Bamenya nnyo. Oba wakalongoosa nga baddugaza omukazi woyogerako luba lutalo. Nga tebagala bagambira ku baana baabwe. Ate nga nina n'omukadde. Manyi omukadde wakola masaji. Omukola masaji n'obulya emikono nga gikoze eki. Nga gikooye. Yalina emyaka 86. Mpulira. Nga buli kyonna nze niro kikola. Mukadde mukazi n'ennyumba nnene. Yali mukazi. Ontyo? Ate nga n'ennyumba nnene. Ate nga olina okukeera ku makya n'omutwala n'omutegeka okugenda bamutwala mu ddwaliro nga bya buli lunaku. Akomawo olina omukola masaje agamba omugongo biki ekiro osula otunula. Gwe yasiibye akola? Otyo? Kubanga asula kwegamba lumuzeeriranyiganye nga bwe baamuteeka. Kakati wensula nga bali kwegamba ng'eriranye n'eyange. Kati wakabira wonna ng'olina okudduka n'omulaba. Ate ng'olina okusumayiringa bannange natuuka ku extent n'empulira nga wekuba kufa nga nzikiriza naye nga mpulira nzikuse. Kyokka passport baagikugyako tokkirizibwa kuddako? Nga sirina document byonna sirina byonna babitwala. Otyo? Ne ku simu akasimu aka baby keba just calling nga sekuli airtime nga sikirizibwa. Kati nga simu kifaananyi bufaananyi kyokutte mu ngalo. Nga kifaananyi ayagadde n'akuba ngikyajinga bukyajinze. Ng'omukazi okulaba ng'otudde bannanga omuwarabu tayagala kulaba ng'otudde kimuluma kimuyisa bubi. Kati we nalaba nga sikyalina kwegamba binnemeredde. Omutima ne ŋŋamba kale singa oba sajja. Nga sirina nawe ndoopera kati ndooperani. Mpulira? Ani gwe nnyinza okugamba mu bizibu byange bannange nga kwegamba nga ndi nzekka sirina gwe nnyumya naye obulamu bwo ndaba bugenda nga sirina kyakola. Olaba mwanya Aloysius emabegako bwe nali nga nkyali e Uganda nina kampuni gye twali tugendamu naye ne batubba ssente kubanga engeri gye nali njagala okugenda ebweru ne babba sisita wange ssente. Kakati ekyo nakyo kati bwe twalaba abantu bano nga babyanguya ne ŋŋamba owaye kangende mu bino okitegeera. Naye kati natuuka eri nga nange mmanyi mu butuufu ddala nze nina okwerwanako. Ennamba y'e Kenya gye baatuwa nti ng'ofunye obuzibu nga teriiko. Yo yaviirako ddala kubanga baatugamba bwe tutuuka tubakubire. Mpulira. Naye nga teriiko. Beeka baagijja kwasa bategeera nti mugenze
bakyusa ennamba bo nga balisuula kakati kyenakola ngamba bane munzize mu ku ofiisi gamba ne ku ofiisi simanyi oba gyeri oba teriiyo otyo ne baŋŋamba tewali wetugenda kuzza olina kukubeera wano bw'oba oyagala kudda wammwe tusasule gamba famire yammwe esasule ssente zonna ereeta millions 15 wano ze twakugula bannange otyo bwe kiba si kyekyo olina kubeera wano gamba kati nali maze emyezi 2 nga tebampa ssente nga tebazisindika tebakola ki kyokka olwo ate bwe bakubanja ate bo be bamanja okitegeera kyokka tebansasula kyokka ate okitegeera tebaagala nkole ki ŋŋende kubanga baali balaba nkola nali nkola bulungi go ge mazima nga nkola siwumula ebigere byonna nga bizimbye otambula bambi kakati olwagira nennemerako nemala wiikisi 2 nga sibanyega kati kyabaluma nnyo kubanga nze abaana bano abato baali banjagala nnyo abaana ababiri abawala baali banjagala nnyo nga balaba soogera nabo ne we bajja gye ndi nsirika kati abaana kyabaluma kati ekintu ekikwata ku baana baabwe nakyo kiba kibakosa kati balaba nga sinyega nabo ne batandika okubulira obubi wiikisi 2 we zaggwako ne mbagamba njagala ssente zange muzimpe ne bagamba lwaki tukuwa ssente tolina kubeera na ssente wezikugwako ne bagamba no muzisindika ewaka ne bagamba not now ne bagamba oba kiki ekyo nkooyo bakolera bannange natabuka ebyeddala nga mpulya obulamu mbukyayo babanzita banzite nga mpulya neeko nkooye mpulira kakati omwami n'aŋŋamba ne basooka omwami n'agamba Mary embeera ejja kukyuka tujja kutereezaamu kale tusonyiwe ebigenza obubi tujja kutereezaamu naye gamba nga bulijjo mbagamba njijja mbagamba naye nga bwe batowe bawogera naye nga mbakwe ne mbagamba mbabuulire mbakooye kubanga ate nekiro ekyasinga ekyasinga n'okumpaliriza okubaviira omukadde ono nalabanga naye agenda kunneetera obuzibu nali ndabiri oyo omukadde nga kwegamba ng'oyinza okubeera awo manya eno oli ku mwana omuto emyaka 3 ono oluusi omugambye tino ogira obeera awo okitegera oluusi ayimiridde ogenda okulaba nga yeesudde wansi akuba enduulu okitegeera kakati bajja babuuza gwe okitegeera bakambuwalira n'agamba kiki lwaki oli ludda wa ekitegeera bakambuwalira n'owulira mbutuufu ddala kwegamba n'obeera nga gwe omusudde manya oba nnyonnyola nti bannange ndi kulabirira n'omwana omuto myaka 3 ate n'olina yeegwisa kati ate bo tebawuliriza so nalabanga ono nalabanga omukadde ono naye ayinza okundeetera obuzibu olulala asobola okugwa n'afiira awo okitegeera kitegeeza nange omutwe baba basalako otyo kakati nalabanga sijja bisobola sijja bimalako nga n'okucunga kungi nga n'omukadde oyo nze mulabirira nze mugira naye nga ncunga nnyo nga ne bwafuka akugamba tino jangu otegulewo bino bimuli otyo so nalabanga sijja kusobola ninakola ki akubaviira kati ne kibaluma ne baŋŋamba mpozi bw'oba toyagala tukolera tulina kukutunda ne mbagamba kyonna kye mukola mukikole naye nga nvuddewo wano omusajja kyamuluma najja gye ndi naŋŋamba nti Mary oyagala kutuviira ogenda kuviira gano maka gange naye ekinaakutuukako kyonna don't regret
otyo kati nze oba nali kugamba ng'olwadde nze n'ekyayedda nga mu bwongo bwange ngamba oyinza okusanga eri gye ŋŋenda omukisa guyinza okunkwatirayo nefuna amaka malungiko yadde mikwano gyabwe okitegeera kakati omwami bwe yalaba nga nnemeddeko naŋŋamba okkiriza tukutunde ne mugamba ye nzikiriza naŋŋamba naye but think before kati naŋŋamba but think bw'atyo bwe yaŋŋamba nga n'ekyayekyayedda kakati n'ayogerezeganya ne mikwano gye kati simanyi bye yabagamba kyeka yabagamba mu ttuntuze kakati najja naŋŋamba mikwano gyange gigenda kwetaaga naye ogenda kutuukayo just omaleyo ennaku 3 bw'olaba ng'ojja kubeerayo ng'otugamba nga tukuleetera ebintu byo byonna gamba ne sente zange nga tebazimpadde bw'olaba nga tojja kubeerawo nga tukomyawo kubanga tukwagala wano naye bw'oba wosaze oba otuviire it's okay naye bw'olaba nti obeereyo wano tetugenda kuzza wammwe kubanga twetaaga ssente ne mbagamba kyonna kyonna kye mukola mukikole naye njagala kubaviira omwami bannona kiro nga tewali alaba kuba amanya enguudo zibeerako cameras whatever naye twakukuta tulina engeri gye emmotoka yayingira mu geeti okitegeera ne yanguwa engoye byonna nembireka nga baali bakimanyi nti sijja kubeerayo nga bakimanyi era nina okukomawo mu maka gaabwe kati mukwano gwayo famire nga banvuga ntuukayo enkeera ng'omukyala ndaba nga ŋŋamba ngenda kusooka n'emirimu gy'ogenda okukola si gye gino egya bulijjo ogenda kuba okola ewaka naye ng'otambula ne mugundi ne manyumba amalala kakati nga ntuukayo nga ŋŋamba okay nga ŋŋamba enkya be prepared kakati ng'omukyala yabagamba wanaaba akkiriza ng'alaba nti abisobola okitegeera ajja kwogera waba atabisobola eveni ng'akomawo okitegeera kakati omukyala yali musawo nga nfunira mukwano gwe musawo we ng'agamba leero ogenda kgenda kati okola ssaawa 6 ye ne bakuwa ssente 150 years emitwalo 15 okitegeera then ng'ozeetera ono mukamaawo ng'oli part timer kakati nga nzikiriza kubanga nali saagala kuddayo nga neewayo nkola egyono omukyalo omupya kakati katonda nnyamba mukwano gwagamba bannanga omuwala ng'akola bulungi ekitegeera agenda kuba yankoleranga ewange ng'ali part timer ekitegeera kati ng'omukyala aŋŋamba omukyala nno gwe nkusindiseeyo aŋŋambye okola bulungi kitegeeza kati oyagala kuddayo eri maka go gye wali oba oyagala kusigala wano wange nga mugamba ngenda kusigala wano ewuwo kati omukyala bwe yalaba nti nkola bulungi ng'oli amuwadde information nti oyo omuwala akola bulungi omukyala ono n'annimba n'aŋŋamba omanyi ngenda kuba buli mwezi nkuwa millions 2 ng'oli part timer nannambuza ennyumba yalina ennyumba zaali nnyumba 3 wansi ne waggulu nga baazimbayo ennyumba 3 nanteeka nandaga ennyumba naŋŋamba olaba eno baali tebannagimaliriza bulungi twagala emalirize wano woogenda okuba ng'osula naŋŋamba TV yiyo buli kimu kyonna ngenda kukikuwa so nga trick naye omukazi kyandabyemu nti ngenda kuba mukolera ssente kakati labayo nange nga mmanyi byayogera abitegeeza nange ngamba bali bennavaayo ngamba sidda mugambe sidda omukazi ngampa n'essimu so omukazi alina kyanjagalamu nze ate kyenali simanyi nga mmanyi kale anjagadde bwagazi kakati bali mbagamba temutawaana sidda nga baleeta bintu byange
okitegeera naye nga bamugamba nti no wabula nga mugamba mpa ssente zange kakati ndowooza Katonda ng'ayamba oba beekuba mu mutima namuwandiikira omusajja ng'omukyala ono omupya amaze okumpa essimu ne muwandiikira omusajja ne mugamba bannaye mumpe ssente yange temunnumya sina kye mbakoze just okubaviira si musango kakati omusajja ng'aziwoona omukyala ng'agamba tomuwanga ssente tomukkiriza kubanga ne ssente otyo era omukyala bwe yasooka naye ng'azisindika nga ngamba ssente zo nzisindike nenkigumira ne ngamba oke zisindike nakigumira kakati nga ntandika kukola mu bantu bamirundi bamirundi ng'oli ndi part time mirundi esatu ewaka nze nina okukolawo otyo bw'ogenda ewalala okera ku makya okera nnyo ku makya n'oyonja ewaka omukyala agenda kukola n'ogenda naye n'akutwala mu nnyumba emukubidde essimu oba olina appointment ssaawa 7 n'okomawo n'oli ekyemisana n'oddayo n'ogenda ewalala nga nkola 6 hours mpulira kati bwe mba nga nnemereddwa okukola ku makya bwe mba maze ennyumba 2 nga nkomawo nga malirize okole mu bantu awalala ewaka waba wanninze era wenkomawo nga nnyonja ewaka emirimu gyadabolinga ate n'okusinga gye nnali mpulira naye ekyenjawulo ekyannyamba nti nali nkola mu bantu ab'enjawulo ng'okyusaako nga nkola ndi part timer kyekyo ekyenjawulo kakati omukisa gugenda okunkwata abantu banjagala abantu bwe banjagala nga batandika okumpa ssente sijja kulimba mwami Aloysius nalina ssente otyo nga nfuna ssente mu tip just tip kati nali mmanyi ono mukyala wa mutima mulungi era nga bwe mba nkomyewo nga mugamba nti no Mary tebakuwaddeyo koko ku tipu nga mugamba bannange madamu bampaddeyo okitegeera olusi bakuwadde $5,000 okitegeera just tip kakati saategeera kyamuluma kyamukwasa obujja ng'atandika kugamba bantu temuddamu kuwoono ssente tip otyo kati nagendanga nenkola okuba nti baali banjagala kati nga bangamba mukama we yatugambye tetukuwa tipu okitegeera naye wetukuwa toyogera okitegeera 10 as a secret nga ntandika kukola nga nange soogera naye life yakyuka ebintu byatandika okunkalubiza omukazi yakyuka ng'alaba mu butuufu ntandise obulamu butandise okunnyumira ntandise okunyirira ntandise okugejja n'atandika ate okunkwatira obujja kakati manya nze nali sirina bampadde ikama oba omanyi ikama ogimanyi mwami Aloysius nedda nnyo simanyi ikama nga bw'oyinza okola ndagamuntu ye Uganda otyo ikama otyo kakati ate nga kye bakoze ekibi bakyusiza amanya nga galiko ga muntu mulala go ate omukyala gampa nti ntambule nago otyo ntambule nayo kyokka manya poliisi wetuyita amakubo gali mulimu poliisi wekukwata ekusiba busibi omukyala nga mugamba lwaki ompa ikama etali mmanya gange amatuufu n'ekifaananyi ekiriko sinze kati bwenfiira wano bategeera batya mwami Aloysius ensonga lwaki abaana bafa babawa ebintu ebikyamu documents enkyamu ze babatambula nazo manya ne bwofa balaba mannya malala otyo ekifaananyi kirala tewali muntu alina kudda okulondoola kakati ekyo nno kyatuyombya nnyo nenkubira poliisi nze otyo okuba 999 eno natulaawo nendowooza neŋŋamba kangezeeko ndabe nenkuba 999 neyitamu nenjogera nabo
ne mugamba mpadde yikama enkyamu etali mannya matuufu ne bamukubira. Kati we bamukubira ne bamubuuza oli ludda wa ne bagendayo mu ddwaliro. Omukazi katona nzite yajja n'aŋŋamba gwe okubira otya gwani akubira poliisi gwani nsobola okukola kyenjagala ne watabaawo n'omu annondoola. Mpulira. Nasirika. Ne ŋŋamba ate mutuufu asobola okukwata n'akola ki na oluusi n'akusalako omutwe ne yakuteeka mu kasasiro. Mpulira. Tewali agenda mulondoola. Kati kye nakola nga nsirika nkuuma obuntu bulamu nga nfuna mikwano gye nga mbayitira mu nsonga zange. Bwe nabayitira mu nsonga zange nga babeera sympathy bawulira ekisa be banfuniragana amaka amalala. Otyo? Ne muvaako naye namugamba wabula nkubuulire mpulira obulamu sikyalina nga kituufu mwami Bbaale sikyalina bulamu. Ne muvaako kakati mukwano gwe n'amugamba nti noleeta Mary ajja nkolere wano okitegeera. Excuse me. Kakati omukyala n'agamba nedda lwaki omwagala okitegeera. Kakati omukyala n'agamba ye ayagala kunkolera muleete ankolere. Omukyala ne mugamba mugambe nze sikyalina maanyi gamukolera njagala nnyumba emu okitegeera. Kakati omukyala ye talina kyakola kubanga bali bakwano be nga family friend babiyingiddemu okitegeera. Bwe babiyingiramu ne bamutabukira naye n'abatya. Otyo? Ne bamugamba tosobola kukozesa mwana wa munno bw'otyo okitegeera. Nzenna nga ntandise okukoga yali anyirira nga ntandise okukoga. Ne bagamba kale waakiri mutuweeko just omwezi gumu tubeere naye. Tujja mukuddiza just mutuweeko omwezi gumu atukolereko just awumuleko okitegeera. Nakkiriza. Kati nabo amagezi kye baakola nga bampangira mikwano gyabwe emirala nti waakiri nyene enkola eyo okitegeera. Kakati omukyala nga ngamba ono mikwano gyabwe nga ngamba omanyi Mary twagala ogende wano we mukwano gwaffe tumwesiga kubanga we tunaaba naawe onajja kutukolako empalana. Nga nzikiriza nga nasooka n'enkolayo omwezi gumu ne mmala ne ngenda ewa mukwano gwabwe okitegeera. Kakati omukyala n'asooka n'atabuka n'asooka n'akwata ssente zange n'agamba sigenda musasula kubanga naliira mu banja. Mpulira. N'asooka n'akwata ssente zange sigenda musasula ne nsooka n'ensirika. Kakati ne bamugamba ne mbakubira ne mbagamba bannaye mugamba ansasule ssente nina ebintu byenjagala okuweereza ewaka okitegeera. Kati kirabika oba yaswala nenjogerako ne maama we step mother we nenjogera naye kubanga naye yali anjagala nenjogerako naye kirabika n'aswala. Kati kye yakola ng'alaba sigenda kudda bano n'abalinnyisa ssente. N'abagamba Mary agenda bakolera omwaka gumu njagala mumpe millions 15. Kyokka nga bambi bano tebalina ssente. Bwe balaba nga ataddewo kiremesa ne beekwatakwata bambi ne beekwatakwata ne bakwata ssente ne bazimuwa ne bamugamba zizo ssente ne Mary muleke. Omukyala ono gwe nali nkolera ennyumba ez'endala different houses yakikola kubanga yali mukwano gw'abali gye nasooka.
gamba ne millions bbiri ze twateeseganya okumpa teyazimpa nga mpaka kadde kamu mu emitwalo aga 2 nga ngamba n'ennyumba gye wasookamu baŋŋamba nti ssente ezo zonna zo zenkuwa nnyingi na nnyo gavumenti yammwe yalagaana olina kusasulwa mitwalo 8 otyo kakati zino ssente zenkuwa nnyingi nnyo kakati millions 2 ze nakusuubiza zaaki naye nga nkugambe mwami Aloysius bwe nali ngenda okukola nga nkola n'obukadde 4 omwezi gumu okubukola luddawa kati abantu basobola okuba mu nnyumba kuba abantu bampangisanga okubakolera ng'olusi balina pati manyi abantu bano tebalina buzibu na ssente kasita obakolera ye ng'abalinyisa ssente ng'abagamba ono gwengendo basindikira akola nnyo ate nga naye akimanyi nti nkola kati ye ng'abalinyisa ssente omwezi gumu bakuwa obukadde 4 kati obukadde 4 si nyingi eno it's just small money eno yeah it's small money kakati naye ng'omugamba akuweeyo yesu obukadde 2 tazikuwa nga tasobola kuzikuwa era ng'oyinza omugamba wangamba okunyongeza okumpa obukadde 2 kati lwaki tonyongeza nangamba si gwe olina okuŋŋamba okukwongeza nze nja kikola nga neerowoozezza naye kale yakikola samunyigira nnyo naye yakikola olw'okuba baali ba mukwano naye gye nava kati mpalaliraako okitegeera naye kakati Katonda yanyamba nenfuna amaka at least amalungiko nti ne bwe mbaafu sijja kulimba mwami Aloysius ne bwe nfa wano kati gavumenti ya Uganda esobola okunyamba kitowale towale kubanga nze najja nzekka ndiwo ku lwa Katonda era Saudi Arabia mazeeyo emyaka 3 myaka 3 mu mwaka ogujja ngenda kuba nzayo Uganda guno omwaka ngenda kuba nzayo Uganda okitegeera kitegeeza nja kuba mpezezza emyaka 4 nga ndi Saudi Arabia naye nga life tebadde nnungi sijja kulimba mwami Aloysius nze mbaddewo ku bwa Katonda kitegeera naye ekisinga okunnuma nga bw'oba osindika ssente e Uganda omusolo batusala omusolo mungi gw'oba wayita mu makubo matuufu oba wayita mu makubo makyamu beetaaga omusolo naye nga life tebadde nyangu naye Katonda yanyamba kati smartphone nagifuna okitegeera ate n'ono omukyala gye nali ono wookubirye natandika okukyusa netandika okukambuwalamu okitegeera engeri gye namuyitira ne poliisi kati ate n'abanga atya okitegeera kati ate ekyo ne kinyambayambako engeri ate nekira gye nabeera nga nkola emikwano abawalabu gye bali abalungi mwami Aloysius si buli muwalabu nti mubi nkitegeera abawalabu nze be banyambazizza be bampadde buli kimu ssente z'enviri nze natuuka ku extent nga sitawana mbu ssente za nviiri nti oba ssente zaki sabuni everything nga bazimpa nga bandabirira bulabirizi okitegeera nga mwana waabwe era emirembe gye nnina kati gya muwalabu okitegeera gya muwalabu naye mu maka agasooka nali sirina mirembe nze nanga
Mwami Aloysius nava mu maka agasooka nga nina kilo 46. Otyo? Naye kati ndi mu 6. Era tosukkawo nnyo awo tekyagala ate bwogejje nnyo kina obuzibu bwakyo. Kiyitiri. Ate nno nga njagala okusukka. Naye nga Mwami Aloysius sijja kulemba. Katonda yabadde nange. Yankumye. Sijja kulemba. Mpozi n'abawalabu. Wali abawalabu ab'emitima emirungi. Abalinga bamalayika. Kati nga tumaliriza njala kubuuza magezi kigoba omwana omuwala yakamaliza emisomo gye Uganda ayagala okujja okukolera mu Saudi Arabia ajje oba? Amagezi gempa Bannayugandans. Mbasaba busabi n'obuwombeefu. Bw'obeera ng'oli Uganda, kubanga Uganda yeetaaga kola. Okubeera ng'oli Uganda, to survive you have to be hard working person. Okay. Naye ogenda ku surviving otya ng'oyita mu makubo amalambulu kufa amatoofu. Era njagala okusaba bonna abawala bonna Bannayugandans mufune companies eziri registered mujje mukole. Abawala omwana amala university nga talina emirimu nga gibuze. N'asalawo solution y'ekibeera mu bwongo nti agenda afumbirwe. N'agenda okufumbirwa ate n'atabeerayo. Otyo? Oluusi n'afundikira ng'afunye n'obulwadde. Ebyo nabyo bambi. Naye Saudi Arabia yadde nti kubanga buli wonna abeerawo balungi n'ababi. Ne Uganda gye bali abalungi n'ababi. Bannayugandans mbasaba abawala oba abakyala bajje bayitire mu makubo amatuufu bajje bakole. Okusinga okudda okukola obwamalaaya eyo Uganda n'okubba. Kubanga kati Mwami Aloysius ennaku zino nowadays abakyala benyigira mu bubbi. Obwakkondo bwennyini. Ate nga kityoboola ekitiibwa ky'omukyala. Abannaku zino abawala abantu bave mu bigambo by'abantu nti ate bw'obeera nti housemaid bw'obeera nti kadaama nti ate ojja kuvumibwa nti era entegeera ye eba ntono ng'oli kadaama. Ebyo omuntu talina kubirondoola wabula kyetwetaaga ssente kyekyokka. Embeera ya Uganda si nnungi. Go ge mazima ga Katonda. Embeera ya Uganda si nnungi. Yadde tukyanyigirizibwa kubanga ekisinga okunnuma eno nti ffe Bannayuganda tukola nnyo naye ate tusasulwa ntono. Mwami Aloysius bw'okomparinga mu nsi endala bano ba Filipino ba Indonesians basasulwa ssente nnyingi bali mu kakadde kamu n'ekitundu ate nga bagamba Kingi yagamba mu guno omwezi balina okwongezebwa ssente. Ffe Bannayuganda tuli mu 800 oba kakadde abamu 800 bala kakadde. Naye nga kiva ku kigavumenti yaffe eyo yennyini ye yasayininga contract ne bano abantu batuwe ssente ntono. Kyekyo kisinga okunnuma naye kati Bannayugandans bajje bakole nga ebintu webitereezebwa mpola mpola paka we banaabitereeza ne batandika okutujjira ne batulinyisa ssente. Naye baleme kutuula awo bagambe nti ate waliwo okuswala whatever baleke abavuma bavume. Abagezi bajje bakole. Abasiru bo bavume. Ekyo kyokka kyekisobola kyetusobola okukola. Naye ekintu ekyakinjala okubuuzaamu nsonyi okikubuuza. Gwe ompulika nti oli mwana muwala akyali omuvubuka somehow. Wafunye okutulugunyizibwa ng'abamu bempulira mu nsi ez'enjawulo kugamba okakibwa omukwano oba kiki ebintu ebifaanako bwe bityo? Mwami Aloysius gamba nze natambulanga ne mu families. Okitegeera. Nasulanga mu families nga mulimu abalenzi mulimu ki. Naye nga munnange netunyumya bunyumya netunyumya okitegeera naye bannange saakifunako. Mwami Aloysius nebaza Katonda naye Mwami Aloysius kyenkugamba buli muntu ayina omukisa gwe. Nze abantu bagamba nti
waliwo oba bana simanyi oba lweza biki ebyo lweza oba ki omuntu yanaaba olweza naye nze essaala zange zanuga zimpa protection naye nga mwami Aloysius gye bali abawala be bakozesa ate nga babakozesa bubi sigamba nti buli muntu amanyi address of babakozesa mu ngeri ya bisiyaga kubanga eno okufuna olubuto bakutta kakati abantu begendereza abasajja bakimanyi begendereza ne babakozesa mu ngeri y'obusiyaga kati omwana akomayo Uganda oluusi afunye obulwadde kubanga none obulwadde gye buli afunye obulwadde ate nga takyasobola kweyamba byonna bimuyita mu buyisi okitegeera naye abaana gye bali mwami Aloysius abaana gye bali abayita mu mbeera eyo then ekiranga tunakwawukana erinnya lyo wangambye liko Mary kitegeeza nti oli Christian somehow naye ndi mukatoliki oli mukatoliki okay kati mufunamu obuzibu mu kyo nti abawarabu nga bebalaba majority basiraamu nga basosola okuba nti temuli basiraamu oba okuwaliza nti osiramuke mwami Aloysius oyogedde ekintu mwami Aloysius omuwalabu eba kyansi okitegeera taata kakati waliwo abasiraamu nga bo babasosola n'osanga omukatoliki ate nga tebamusosola just eba family mwami Aloysius family gye nasookamu bansosola naye mu family zino tebasosola nina mukwano gwange gwe najja naye yaŋŋamba nti nga n'ekijiiko kikye essowaani yiye kitegeera ekikopo anywera mu kikye ne basanga omwana yenna kyokka nga musiraamu okitegeera nga musiraamu naye kati ate nze ate ebyo nedda nze wano wendi essowaani tulira ku bimu majiko ku bimu ate nga katoliki kisinziira mu famire gy'oba ogenze okitegeera kakati olaba nze famire eno mwendimu ne uniform siteekako yadde na bitambaala ndira kwegamba ndi byange okitegeera nga bawarabu nabo naye ate mu families endala ekyo tebakikkiriza kisinziira mu maka kisinziira mu maka kakati mukwano obudde butukutte naye tusanyuse nnyo Nagginda okuba nti otubulidde ku bintu bannayuganda baagala ennyo okumanya era tukwebaza okuba nti osobodde okubeera ku mukutu gwaffe nange nsiimidde ddala mwami Aloysius banaye Katonda akuddizeewo era akuwangaza ddala neyanza nnyo okumpa akakisa kano okulaba nti nange munaye wabeerawo abamu abatunyooma naye gwe nompa omukisa okwogerako naawe n'okutuusa obubaka eri bannayugandans. I'm so happy. May the good Lord bless you abundantly. Okay. Kale mukwano kale kakati kankumi wano ndamumpulire abanoonya byakutwala ndamumpulire oyo olwanoonya byakutwala. Program yo ey'olwaliro bwetubeera bisi bangi baffe bangi oba abana bangi bafunye ebizibu Uganda ne banoonya ebyokukola ne musala okugenda mu nsi z'ebweru gye beesanga oluusi nga bagudde ebizibu eby'amaanyi ate oluusi ne baba bulungi kwegamba buli omu Katonda n'engeri gyamuteekeramu naye mbeebazizza nnyo okuba nti mubaddewo ne muwuliriza mwebale nnyo mwebale ddala mujjukire nti ku weekend ejja Eggulire essava libaawo buli weekend
weekend ejja tujja kuba tugeramu n'abayeekera okuva e South Africa abamaliridde okutwala Museveni entyaji nga bamujja mu ntebe nga bakozesa eryanyi ng'era bwe tebakkiriza mu kalulu wadde ekintu kyera kyonna. Tusubwa emboozi y'abayeekera weekend ejja. Mpulire abanoonya byakutwala, ddamu mpulire oyo olwanoonya byakutwala.